Kabasoke baddemu bino sebyo lyokobuuze kale tuyanziza nnyo wa kaiza tubuuziza ku kibuuzo kya mama Fiina okubanga kaiza oyo noona mama Fiina tugenda muyita ajja abeerewo ku kyo nga bwe tunayita abantu abalala naye tujja muyita abeerewo ku kyo tusobola nomukuwoolera wano mama Fiina saawa yonna tukutuukirira ojja obeerewo ku kyo yaffe soyi erugogo bw'oba toba ebbize nnyo ku kya Katolubwama okuba nga complaininga Katolubwama buli kimu akicomplaininga naye era nga menta waffe tugenda muleeta era twayogeddeko dda naye y'omu ku bagenyi abakulu abagenda okubeerawo ku show yaffe kubanga y'omu ku bantu abatadde ettaffaali eddene ery'amaanyi ku Maulana and Reigin abamu Katemba twamutandikira we yatuyigiriza ebintu bino bye tuli mu kukola so amidist ebizibu byonna byayiseemu tugenda banga tumuleeta abeerewo ku show yaffe ensonga ya Katolubwama Kakalaamu agambye Simba jejje webale tujjukiza akantu ako tubadde twakeerabiddemu naye omukulu tugenda muyita era tugenda kwogerako ne radio Simba ejja tuwa bali representative ab'enjawulo nga n'omukulu jejje omutwalidde tubeere naye ku show era tumuselebrating kubanga sheeno kyenkana omuntu ogwo omukulu guyimiridde ku ye singa si Mungu kuyisiza mu ye osanga soyi yandibadde ekintu ekirala kyonna babloggers ekisembayo babloggers bagenda kujja buli blogger agenda kujja akwate show nga tumaze okwogera naye bonna bajje tugenda kwogera nabo tubawe tags bajje bakwate show ekya bato zibeerawo mu ba artists era bato tezisobola kukoma era nsuubira bwe tuva mu show ya soyi waliwo bato ejjaawo wakati mu bwangu after soyi waliwo bato egenda okujjaawo wakati wa Maulana ne bacomedians bwe tunaaba tubagambye inshallah. Thank you. Olina kyoyongererezaako? Sirina. Weebale kubanga tolina. Uncle Segya tusaba otubuuze obuuze abaami bano ekibuuzo ekinaasemberayo ddala tuggalewo olukuŋŋaana lw'abannamawulire bano. Okusooka bassebo mbeebaza Maulana ne Reigin. Omanyi okuggyako omuntu atamanyi amanyi yaaba amanyi waliwo abantu okweyisaako ate waliwo abantu okuba nti bamanyi ekituufu naye ebirungi bimanyisa abantu naye nebibi bimanyisa abantu waliwo bakomediyani bali abajja nga balina engeri bavuulamu kabaka ne bamanyikikira kalizo bamanya nawuliranga bantu bageranga ngule ya radio Simba kaniga nakavalinga engulu ya radio Simba emyaka 20 bwe nali ntandika amawulire ingamba bano ate basemanda bavuddeyo tugenda okulaba nga be bamwe tekyali kirungi kuba temwabasaba na copyright y'amaloboozi nakola ki naye era ne muyitiramu ako kati saategeera ku olwo mpaka ndowooza myezi ng'esatu nga saawula mannya gammwe nze nga mmanyi Maulana kati nga simanyi oba oli yaani ono yaani okutuuka jjo lwabaddewo ebizibu eby'omukumwe ng'afunye obuzibu n'omukyala ne mmanya nti ono ye Maulana kati kweganga ekintu kibi naye ng'ate ntegedde nti ono ye Maulana so mu kibi mubaamu ekirungi and they say there is no negative publicity for an artist okujjako nga watemudde okujjako nga wabbye baligatolizaga nti yali family affair golooza buli omu ali bulungi buli omu tali bulungi mu family kaakati embeera eyo yonna yonna kubanga kati singa obuuza wakko yajja kuba embeera ye wakawe tali bulungi bakubategedde butalina waka nebyo bwebityo muganda ife tukusaba tujja kusabira obe bulungi kakati era nebaza abakulu bano ababi nti tebalumba bamawulire bakola mboozi eyo nga muganda affe Maulana afunye ebizibu era Reigin ate gwe wayolesa obusajja obukulu muggwe munda wayogeranga n'abantu abakola mu bulungi ba artist bavuma abantu naye gwaga muganda waffe nga Luganda amaka bwebityo nga bwejjukira
kati ate noono Maulana era ensonga tuzimala buli nga tayombye era nga bw'atagenda kuyomba kati sebo tubadde tubuuza nga bw'omanyi bwe wayolesa empisa nti yaffe nate tutudde bulungi ebintu ebyo sebo byaggwa bulungi era omukyala anabaawo. Thank you. Nga tonnaddamu asooka atereeze kamera ye afune ekintu ekyo. Abadde mulambulukufu nnyo era nze mwagadde nze nga nze. Thank you so much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني. Ekinjogeza ebigambo ebyo ffe mu Busiraamu buli kimu tukirinako edduwa era edduwa eyo yasabibwa nabbi omu yali Musa yagamba nti Mungu nsaasira ebigambo bye ngenda okwogera bitegeerekeke nga bwe bigenda oyita ku lulimi lwange. Nze nzikiriza mu mbeera yonna yonna Allah tagera kibi ekyo kimu era bw'olikikkiriza mu bulamu bwo ng'oli eyo olitambula nakyo mirembe na mirembe nga mu nsi otambula ng'oli muki ng'olimu na mirembe yadde ng'ebimu bisobola okunyigamu naye tukuteekawo kye tuyita obugumiikiriza. Ensonga gy'obuuzizza amaka gange gatereera era omukyala inshallah tujja kuba naye inshallah subhanahu wa ta'ala tujja kuba nabo bonna ani abuuza nti bameka bonna abana abasobose tujja kuba nabo inshallah era ensonga naye kyenanakuwalira mu nsonga eyo manyi waliwo omuntu nga kungulu alina kirala naye nga munda alina ki ate waliwo abagikozesa nga kyansi okwonoona obwonoonyi nga kakalaamu wayonoona ebintu bingi wayonoona ebintu bingi watuuka ne kussa erigatta ebitalina kubaamu kibanga onoogamba nti oyo haja alya ne bakuteneraga haja ali oyo haja n'osanyuka nyo n'ogamba wallahi haji tubadde tumanyi talya haja alya nti n'ogamba n'oyita ku bukya embizi mumutemereyo kiro waaba alya nnyo n'ogimuwa kati wasanyuka n'oyitawo mu bizibu byo kusonyiye era nkulese nali ngenda kuterako edduwa ya Kamulali nene nga kakalaamu ate ye mutini ate Allah aleete embuyaga ate emutwale so tekijja kulabika bulungi. So mu mbeera eyo kyenkubiza bannayuganda ki mu mbeera yemu tufuna ebizibu ng'ebyo mu bulamu bw'ensi eno obulamu busobole okutambula nga bunyuma omuntu teyandibadde ng'asanyuka paka we yandibadde ng'afuna ebizibu. Omuntu yandifunye buwomerevu bwa ssanyu okutuusa bwalaba ku bizibu bwe bibeera bifaanagana. Omuntu atambula ennyo musize nali nnyonnyolako kitange ne mugamba omuntu abeera ennyo mu ssente atuuka ekiseera n'azikoowa nga buli kimu weekiri nga mugagga ente weeziri buli kimu ennyumba weeziri ye talina buzibu talwala takola ki era atuuka ekiseera n'abikoowa n'aganze bino mbikooye era twabaolyako abagaggano ng'agamba nze mpulira nkooye obugagga njagala njavuwaleko. So ensonga zaggwa mukulu Seeguya kyekyo ndowooza twali kye era sebo Seeguya tukuwa amawulire essaawa yonna sobirayo olubuto nyonoonyo tonoonyo kubanga omuntu ayagala osesema so netwebaza ne Mama Fiina tusaba tugenda muyita ku mukolo ogwajje ne ngamba abali ku comments abateekamu comments sometimes you overreact over things you don't know over things we are just acting. baleza batukomaawo tuokomaawo ndala mu audience yawo abantu mubuuze ebibuuzo. Nja kusaba Reign and Maulana oba Maulana and Reign either way abantu bano mubawe omukisa okubuuza ebibuuzo bye baagala awatali kubakotogera ate nsaba n'ebibuuzo byababuuzizza biddibwemu kubanga bano be watchdog ba society. They are the mirror of society, by no reflecting the society, what happens this side of society. So nja kutandika nga mbawo omuzindaalo yenna alina ekibuuzo obuuze abaami bano ekibuuzo
then bajja kubanga banootinga ebibuuzo bino tujja kusooka tufune ebibuuzo nga 5 babinootinge then babiddemu omulundi gumu. Otubuulira media house gyo representinga probably n'amannya go if you don't mind, then tutandikiraawo, then your question follows. Thank you so much. Alright, tuyanze nze mugala Vincent Kataira nkola ne radio Akabozi ku bbiri. Njagala kumubuuza mwengaba mu industry ey'okusanyusa poliisi yavaayo okwemabegako neyisa ekiragiro ekigamba nti abategesi b'ebivulu olina okuwulira poliisi abayimbi b'ogenda okutambuza amusoja oba obutegesi ate poliisi yaddembe okuggyako oyo gwe bayagadde okuggyako musojo gy'ogenda okutegeka. Mwengaba mu industry mukiwulira mutya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله أما بعد. okutenderezebwa n'okusinzibwa n'okwebazibwa bidde eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo asobozezza okukuŋŋaana ffenna mu lukuŋŋaana luno olw'emirembe era olw'ekitiibwa. Tuli basanyufu nnyo. Asaalirwa ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yatujjira n'ekyengera era kyensaba buli mwenna ali waneeno abeere ng'akifunako akirozeeko akakase ku bwomerevu bwakyo. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mwenna bannamawulire muzze waneeno. Nze bwe nali nsoma IT ticca wange yasomesa ekigambo yali akola introduction yagamba the world changed from 3 stages, neva mu farming negenda mu industrialization nedda mu IT. So bannamawulire ekituufu muli ba mugaso nnyo. Tuli mu information technology era buli kimu oba oyagala okimanya era ogenda kunoonya ki tubalaba nga mukola interview ku balimi ne mukola interview ku basuubuzi ne mukola wa omuntu kyabadde tamanyi n'akola ki n'ajja ng'akimanya. So tuba twejalinga nnyo era tubeebaza. Wenkubira n'omulanga kano kankayiseewo eri Uganda Police tusaba abantu bano mubakwate bulungi nnyo. Oba oliawo Mungu mwayisiza naffe abeera mu katembo ono nesobola okubeera nga tutuuka ewala n'okugenda international. Bwe bubaka bwange. Tweyanzizza nnyo oyo bamuyise Maulana. Thank you so much obubaka obwo. Basebo ne banyabo era akadde kano kantwala omukisa guno okubanjulira munne. Bano bakola Dduwa. Oyinza bageraageranya ku nga bw'olaba P-Square, Chakademas and Pliers, Radio and Weasel, Madrat and Chico. Abantu abakola ababiri ebintu bibanguyira nnyo. Though abantu tebaagala kukola babiri olw'ensonga nti abantu batunuulira nnyo okugabana than execution. Naye kati abatatunulira nnyo byangabana ya nsimbi, abatunuulira execution, bo bagamba katukole babiri basatu okudda waggulu. So mwami Reigin tukwanirizaako ssebo. Ono yatutoledde yatulombedde Dduwa oba kati gwona atukolera ki insha Allah. Njagala okubeebaza n'okubaaniriza bassebo ne bannyawo mwenna abazze bannamawulire okubeerawo nga Maulana Reigin tubanjulira show yaffe egenda okubeerawo ku Day ku Oma Grounds e Lugogo ku ennaku z'omwezi ndowooza zijja kubeera nga mwenda. Egenda kubeerawo ku Saturday nga Maulana Reigin tugenda batusaako Soyi season 2. Twalina season 1 2019, tugenda kubeera ne season 2 2022. Show eno egenda kubeera Lugogo awo, naye ekyenjawulo ekigiriko omuntu bw'awulira Maulana Reigin ekimujjira mutwe ba comedians, naye ekyenjawulo ekigenda okubeera ku show eno nti egenda beeramu aspects za art nyingi. Mugenda nalaba performer be bamu Maulana Reigin nga bakuwa production ya drama ku stage, bakuwe music ku stage, bakuwe ne comedy. So egenda kubeera so much different. Tuwerekeddwako ba artists bangi abamu twalibadde tulina bo wano naye tebasobodde kubeerawo. Tujja ba ne Kitsa, tujja ba ne Bebe Cool, Spice Diana, ba comedians bonna, ba musicians bangi. So era ne bannamawulire tubakoowoola olwo lunaku ku
mujje era mubeerewo nga Maulana and Reign delivering ekisinga muffe. Nkowoola aba TV stations endala abataliwo, buli omu ajja abeerewo ku idide ku Umasho ground nga tubawa production kyetulowooza nti tekigenda okuba ekisinga okuva muffe Maulana and Reign. Thank you so much. Kyesogeddeeko mpozi okuyingira kigenda beera emitwalo 2, emitwalo 5 ne table ya mitwalo 5. Mitwalo 2 kuyingira, VIP 5, table igenda beera ya mitwalo 5. Yeah, thank you. Thank you so much. Era still on this very note, nja kuddiza Maulana omuzindalo briefly tusigiremuko ekifaananyi about this concert of yours over the show Soy okuva 2019 okutuuka wano waliwo ebbanga ddene n'ebibaddewo bingi nnyo. Just osobola otuwaayo obugambo 2-3, then ne Reign ajja kwongerereza okwo about Soy. What is so special about Soy? Abantu ebweru eyo basobole okuba nga bakitegeera. Waliwo agenda okujja mu concert yammwe for the first time nga teyajja mu season 1, waliwo neyajja mu season 1 ng'era akomawo ne mu season 2 ng'atambula nammwe mu lugendo lwammwe luno. Alhamdulillah. Soy Maulana and Reign twali tutandika, that was bidding 16-17. Twajja turayizinga nga tukolera abantu ebintu ebyenjawulo, naye kyasinga bakwata omubabiro okubeera nti twaddanga ku stage ne tugeegenya radio station emu ekintu kyo kyeyali eyita engule. Muganda wange n'abeera omusoyisoyi nga yabuuza ebibuuzo nga nze ndi musoyasoya addamu ebibuuzo, era erinnya eryo we twalijja ne tubeera nga ekintu ekyo kyanyumira abantu. Munnaffe tukolagana mu business Alex Muhanji n'abeera nga yakisalamu erinnya eryo, ye najja mu soyisoyi ne kifuuka show number nga brand ekitegeera. So yetubeera nateeka show gwe mutwe gwa show. Abajja mu season eyasooka n'abasobola okugiraba ku YouTube, tulina abantu be twajjayo mu audience ne tubabuuza ebibuuzo. In this case si kuba nti nze kanze mbeera ku stage, but tuteekamu n'abantu abalala basobole okubeera nga nabo bali inclusive ku stage, omuntu awulire wekifiiringa okubeera nga oli ng'oli ku stage. Era ali eyo nga wasobwa season 1, jangu mu season 2 nga weetegese okubeera ng'oddamu ebibuuzo by'abasoyisoyi. Bw'oba naawe obisobola, ng'olina ky'osobola, ng'olina ky'omanyi, jangu tubeere ku stage nga naffe tunyumirwa abantu be bamu. Ndowooza kyekyo. Tweyanza nnyo, webale nnyo webali ddala. Nja kusaba Reign era naye ayongereze okwo okukaatiriza ku Soy. Soy osobola okukireeta nti brand name y'ebimu ku bintu Maulana bye tukola. Tetubuuza bibuuzo byokka ku stage, naye this time round Maulana and Reign bagenda kola production bweti. Kiri rare okusanga comedians abakola comedy ku live band. Waliwo ebintu ebibadde tebibangawo e Uganda okusanga ba-comedians nga bakola live comedy ku live band. Ne bafusinga music mu comedy, ne bafusinga drama mu music, okitegedde. So this time abantu bagenda laba ku kintu ekyenjawulo, bagenda laba ku ba-comedians nga comedy bamukolera ku live band. Omuntu ajja kwebuuza kibeera kitya comedy mukolera ntya ku live band, bajja kitegeera dadde ku Umasho ground erugogo abanaasobola okujja, era nga twongera obakoowoola mujje mulabe ekyenjawulo. Kino tekigenda kubeera kyaba-comedians kujja kuyimirira buyimirizi nga bwekibadde n'ayogera ebigambo bye n'agenda. It's going to be so much different. Tugenda kuteekamu abantu abanajja mu audience, abantu bonna tugenda kubanga participating mu production yenu. So nyongera obakoowoola mujje mulabe Soy season 2. Okuyingira tugenda tutandika mangu, egenda tutandika saa 12 zennyini kyegenda beetandise. So mbadde nkubiriza abantu abasobola okukeera bajje by ssaawa 10 nga batandise okuyingira, kuba kick off ya show egenda beera ya ssaawa 12. Yes. Kale
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.